Yes, gwampuliriza omulungi mukwano gwange, njagala kulamusaako nnyo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Osibye otya eyo yonna gy'osinzidde, nzikirize nti oli bulungi era nzikirize nti akuumye bulungi omwesigwa Mukama. Nkulamusizaako nnyo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ogamba otya? Mwesigwa Mukama yatuyita. Ndi musanyufu nnyo ku lulwo era ne ku lw'abalala bonna abawuliriza n'abagenda okufollowinga podcast eno wetandikidde paka olunaku lwaleero lwa Sunday tubeera ne program mulabe w'ekkanisa wamu ne Saturday tuba tufunye obudde ne Sunday tuba tufunye obudde tubeerawo program Enemies of the Cross. Omutume Paulo yatusomesa nnyo ku kye tuyita Enemies of the Cross, abalabe b'omusalaba, eri mu Bafiripi 3. Kama ebazibwe nnyo. Waliwo ebintu biringa nga 2-3 bye tugenda okuba nga tudiscussingako olunaku olwaleero. Nakoze post ku page yaffe eya Facebook. Amina. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso. Nyinza okugamba nti there is a campaign. Ebigambo bino bigenda okwogera mbivunaanyizibwako 100%. Bivunaanyizibwako. Waliwo campaign egenda mu maaso naye nga yeetaagisa okugimanya kyenzudde. Olina okuba nga osukka okuyitibwa obuyitibwa omulokole. Olina okuba nga osukka waawo. Osobola okubeera nga oli mulokole naye ng'ebimu tobiraba, naye ekyetaagisa okuba nga olina dimension emu gy'olengereramu. Omanyi lwaki njokedde bwe ntyo? Ndi olina okuba nga osukka obususse okubeera omulokole, kuyitibwa omulokole oba okubeera omulokole. N'obeerako dimension emu gy'obeeramu, n'obaako ebintu by'olaba, n'obaako ebintu by'owulira ng'Omwoyo Omutukuvu ayogera naawe. Lwaki njokedde bwe ntyo? Ebinyonyi kika tukaddemu kamonye tumukategamu birds, binyonyi bird, kubanga kiina ebiwawaatiro. Mba abaana crested crane byonna binyonyi, whatever, byonna ebinyonyi by'oyinza okumentioninga. N'enkoko kinyonyi, it's a bird. Sekoko byonna. Naye newankubadde byonna binyonyi tebiraba nga eagle bw'eraba. Eagle endaba yaayo erina saiti yaayo ndala, eri very sharp. Eagle esobola okubeera millions, esobola okubeera waggulu mu buwanvu 10,000 distance waggulu, neetunula wansi mu nnyanja nejja ng'eteesa enjala zaazo direct mu mazzi, n'enyakulawo n'ekwata ekyennyanja n'ebuuka nakyo n'eddayo nakyo mu bbanga waggulu. Eagle. Naye byonna binyonyi erina sight very sharp, byonna binyonyi. So kiki kyengezaako okutegeeza nti to survive mu kkanisa gye tulimu olwaleero ffenna tuli balokole, naye olina okusukkawo. Kyentegeeza olina okubeera ne sight eri very sharp, n'amatu nga gawulira nnyo. Buli step yonna gy'omovinga olina okubeera nga oli ready okugiweera embalirira, go and back, to and fro. Buli step oli eyo mu kyalo ozimba kkanisa, mu kibuga ozimba kkanisa, ozimba buweereza, olina okuba nga oli ready okuyimirira at one day cost ogiweerera embalirira.
oba erimu abantu babiri oba erimu abantu basatu kanisa wagitandika otya wakati mu lugendo ne tuzitowa wakati mu lugendo n'ofuna abalala abakwegattako n'ofuna abalala abakuvaako wakati mu lugendo awo oyina gye wali kanisa gye wali n'ovaayo nga omusumba waayo temukwataganye kanisa ovuddeyo ng'ogiyuzizzaamu n'ogenda n'abooluganda mujjaffe tutandike eno ekyaffe. At one time you have to be ready okukiwera embalirira. Endiga ziwamenya emitima, endiga ziwayuzaamu, abasumba bewavuma, abasumba bewawemula, bewalimbalimba, abantu bewalimbalimba. At one time you have to know that you are going to be ready to give the accountability. Now, eri gwe wena ayagala kye bayita correction, eri gwe wena omulokole nga weetaaga kubaako ky'oyiga, mabegakaawo ku Miracle Center waliwo olukuŋŋaana olubaddewo oluyitibwa Command the Future ku Miracle Center Lubaga. Nze omuntu omu, nze njagala neeyogerere nga nze, saagala njogerere balala. Nze omuntu omu mu balokole bonna abali mu Uganda n'abali mu nsi asiriikirira, nze kandagala neeyogerere nempulira nemanya ndi kakati olwo olukuŋŋaana olwo olukoleddwa, nemanya ndi kati ku Lusedi yakoleddwa, nemanya ndi kati olukuŋŋaana olugenda okutegekebwa wali eri, nemanya ndi kati meeting eri egenda okukolebwa wali eri. It's not godly. Nze gwoba naawe oli eyo gwamanyi. We judge because we are given the spirit to discern. Sente zisobola okukola olukuŋŋaana, naye ate sente tezisobola kukola kitiibwa kya Katonda. Sente tezisobola kukola revival, no. Naye omwoyo wa Katonda akola revival. Osobola okubeera ne sente n'okola olukuŋŋaana wano wansi w'enjuba, n'oteekamu billions of money naye nga temuli mu kitiibwa kya Katonda, naye nga abantu bazze bayitirivu nnyo naye nga tuli mu kitiibwa kya Katonda. Naye ate omuliro ne gutandika okukomebwa eri Masaka mu kyalo Katigondo, mugenda okuwulira mawulire nti waliwo ekibaluseeyo eri nti lulinga luyiira, revive eringa luyiira, lujja lukolera mpola mpola. Mugenda okuwulira kibadde Masaka, mugenda okukati kirina ejjinja, mugenda okuwulira ekibadde ejjinja, kati mugenda okuwulira kati kiri Mbalala, kati ekiri kati kituuse kati kiri eri Kalamojja. Kibeera nga bulwadde bwa measles, kati buzinzeeko wano, kati buzinze n'eri, kati buzinze n'eri. Revival bwetyo weebeera. Revival tebeera mu kifo kimu, tebakulimba. Revival tebeera mu kifo kimu, no. Revival etambula. Revival tebeera awo, revival etambula. Now, enkuŋŋaana zitegekeddwawo. Nze omuntu omu ayinza okuyimirira n'engamba no, something is wrong, newankubadde nga abaweereza ab'amannya bayitiddwa. Now, command your future. Title eno yava mu Dr. Paul Eneche wa Nigeria wa Dom. Aina service eyitibwa Command Your Morning, one of the biggest sitting capacity in Christendom mu nsi yonna. Twogera mu nsi yonna. Oneche, Nigeria, Dom. Command Your Morning. Then Pastor Robert weyajja Command Your Future. Kakati wasooka kuvaawo Pastor Ben Hinn
then ne babeerawo connections ezakolebwa. Pastor Ben Hinn nabeera hosted Zimbabwe. Saagala kwogera ku bya Zimbabwe era saagala na kwogera how much it cost and what's the program Pastor Ben Hinn has for Africa mu nkuŋŋaana zino ezitibwa eza Ben Hinn Crusades. Bwe nzira ku Crusades it is something different. Nabagambe mbabegako wali eri nti nze bwe mpulira crusade mba manyi kirala. So bwe mpulira nti mulanze crusade, ate crusade ne mugiteeka mu church, ate ne muyita ne mukola kwaya nga zikuŋŋaanyiziddwamu abayimbi ab'omu makanisa ageetoolodde eggwanga Uganda. Buli kanisa ne mugenda nga mugjayo abantu ogenda okukola kwaya emu ya Ben Hinn. Ate then n'omaliririza ng'ogamba nti eno kwaya bwetyo bwelina okubeera, temwetoolako nga bwe muli omulina okubeera. It is something different. Kwaya kirimu engeri ndala. Kakati ate ne mumaliriza nga ebadde crusade teriiwo gwe tuyinza kuwanika mukono alokose nti abantu babaddewo tubaze miliyoni 2, tubaze emitwalo emeka g'abantu abatudde. Ekyo tusobola okwanguwa okukibala naye ne tulemererwa okubala nti mulokokeddemu abantu 2,000 mu lukuŋŋaana olwo olw'amaanyi lutegekeddwa, naye nga balokole be bajjuddemu. Balokole be batudde mu maaso, be batudde n'emabega, kubanga mulutuuziza munda mu kanisa. Then that's not a crusade. Tuli fenna. Then there is a question mark. Why? Kyekintu ekiri mu kutambula olwaleero and convey eyo. Then now netu hosting Dr. Paul White, a televangelist. Dr. Paul White politically is a big figure. Demokanisa is a big figure. Ne waliwo ekintu ekiri mu kutambula. Nina ababuulizi bentera okuwulira eyo. Benjagala muwulirize, mwegendereze. Kasotandika okuwulira omubuulizi nga mu sermons zaabwe ze bakola, they are mentioning about people. They are talking about people. Olina akola sermon namba waliwo omuweereza ali awo sigenda mwogera linnya. Naye buli sermon yateekwa okumentioninga Kayanja. Kati mulabanga eri wa Kayanja yakola kapeti nnene bweti. Kati abasajja nga bwe tutunuulira abatambula n'ekitiibwa kya Katonda bamuwadde n'emmotoka Kayanja. Kati bwe twali egindi mu mwaka gw'2000 bwe guti ne tumulwaniriza ne tukola bwe agenda okumaliriza sermon namba ali mu kubulira Kayanja, n'amaliriza n'ayogera ku Ben Hinn, lwamaliriza n'ayogera ne ku gundi, n'akuumira abantu awo ng'abalaga nti alina connection ne Kayanja. Era nga amaze n'agamba leero twakola tuti, n'akwata essimu ye n'agimpa n'agamba n'essaawa, n'agamba essaawa ngikuwadde. Era bwe nateeka essaawa ku mukono ne mpulira ng'omukono guzitowa, ne mmanya ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti nkuwadde ku anointing ya Robert Kayanja. Abantu ne bakuba mu ngalo. Kati enjiri gye tulina olwaleero ne Grace Lubega naye alina that kind of approach. Abuulira nnyo ku ba men of God than ku Kristo. Now, Dr. Paul White natidde, sinakutya naye nabadde so much troubled. Nasirikira era Omwoyo Mutukuvu yali very smart era yaŋŋamba nti olukuŋŋaana olwo lukoleddwa bantu. It's just a man who made the conference, not me. Pastor Robert ngenda kujja mbyawandiikibwa, nina ebibuuzo byange biringa 2. Oyinza video obutagiraba, it's okay, but I'll ask the audience
Uganda ntono video toyinza butagiraba Uganda ntono nnyo kana amaaso gakutunuulidde ne face eno gy'olaba ku screen naawe ampuliriza toyinza kuŋŋamba nti Dr. Paul White mwakola olukuŋŋaana nga totegedde flight itinerary ye tegedde travel itinerary ye tosobola kuŋŋamba nti yava mu America najja Uganda n'otamanya nti bw'ava Uganda adda wano olaba nange kaceere waabwe bwe tuba nga tulina enkuŋŋaana ze tugenda okukola tubeera ne pulaani yaazo bwe tuva e Masaka tugenda gindi bwe tuva egindi tugenda gindi n'abannyaniriza nabo bagamba bwe tuva wano tulina service bwe tulina itinerary gye njogerako tosobola kuŋŋamba nti Dr. Paul White towamanyaako nti bw'ava mu America n'ava wano adda Uganda bw'amala ava wano bw'amala adda wano bw'amala addeyo tosobola kuŋŋamba nti tewamanya nti Dr. Paul White alina appointment ne Alf Lukau ekyokubiri tosobola kuŋŋamba nti tokimanyiko relationship ya Alf Lukau ne Dr. Paul White nina ekibuuzo nti Alf Lukau omumanyi a Congolese sangoma a deep false fake oba njogere ekigambo ki a demon standing on pulpit to teach speak prophesy Lukau tosobola kuŋŋamba nti tokimanyi no Robert, come on Robert tosobola kuŋŋamba nti tomanyi Alf Lukau kyali connection ya Dr. Paul White ne Lukau etandikirawa ekomawa. Here comes the problem. Nti tulina abantu mu kanisa nga bo bagenda kulaba Dr. Paul White bamulabe wa Robert Kayanja kati ke bamulabe ne Alf Lukau, it's okay. Then kitegeeza Alf Lukau musajja wa Katonda, then let us follow Alf Lukau. Then kitegeeza nti nawe kenyini nyino osobola ogende wa Alf Lukau n'akuyita ne musharing ekituuti. Kitegeeza nawe osobola okumuyita nabagambe emabega kaawo waliwo obuweereza bumu buli awo bwesaagala kuddamu kwogerako nabagamba nti siriddamu kwogera ku linnya lya buweereza obwo, siriddamu ekyo nakyogera, siriddamu kuva nalaba nga bayimirizaako abantu abalina ebyoto ebyemagombe, buweereza buli awo mu kibuga nabo bagamba wano, era nalayira siriddamu kumentioninga linnya lya buweereza obwo kuyita mu kamwa kange. Now once you get someone on pulpit, so kiba kitegeeza nti omwanjudde eri ekibiina, you have recommended that person eri ekibiina. Twalaba wano musajja wa Mukama Professor Simeon Kayiwa n'ayimirira ku kituuti kya Wakakande. Tuba tuli awo ne tulengera Bishop Grievous Musisi ng'ali eri oli mubulizi w'obulimba n'aby'obulimba. Prophet Simanyani Mbonyi ng'ali eri atenda akutte ku mutwe atidde yeewuunya. Yagamba n'ogamba nalaba ekitiibwa ekiri wali eri. Kubanga alabye amataala, kubanga alabye ekituuti, alabye omusajja engeri gye bamutwalamu n'atya. Kye nakugambye. Man can have and man can create his own glory. Bamutye. Nange kenyini ewaka nina abaana. Nsobola creating ekitiibwa kyange. Nendeka wali entebe yange sagala gituulamu. Swani yange tagala giriiramu, kitiibwa kyange kikureatinze. Era yange bajooza yokka bajoozesa n'amazzi gookya.
ekitiibwa kyange nkikulieti nze. Mutume wa Kristo yayogera mu Timoseewo, nja kuddanduza mu kitundu ekyokubiri budde bunaaba bunziruseeko bwe naaba nkutuseeko, kubanga Timoseewo ekyokubiri 2 olunyo lwokubiri Bible esomesa, and the things that Timoseewo omutume wa Kristo Paul ayanjula Timothy omusumba, ayanjula Timothy omusumba, amulaga eri ensi, is recommending. Nganze bwe najja wano ku platform yaffe nendekako kiripu y'omubuulizi w'enjiri nenkuba mu ngalo, kitegeeza nti I subscribe to that person. Kitegeeza mukkiririzaamu. Nendeka ekifaananyi ky'omuyimbi ku peegi yaffe, so kiba kitegeeza mukkiririzaamu era ne mukubira mu ngalo, kitegeeza mukkiririzaamu. I recommend someone to listen to that minister. Neera bwe mmanya nti entambula ye n'ebikolwa bye aguddemu ekiwuka, I have to rectify that. Tebananga ono omusajja yakyama, so that oleme kugwa mu buzibu. Nawe kakati tuteeka abantu ku bituuti kubanga balina ssente, kubanga beekoledde ebitiibwa, nga twagala tusharinge congregation nabo, nti congregation ye egenda kubeera attached ne ku congregation yange, kitegeeza nti tugenda kubeera ne connection yeyo, then people have been initiated. Buweereza buli awo ne bwayononekedde ddala. Lwaki? Kubanga bamala gakwata abantu ne babateeka ku bituuti byabwe ne babarecommendingira eri abantu. So omuntu ng'oyo bw'ayimirira ku kiringanga obuweereza, tugambe obuweereza bwa Dr. Joseph Sirwadda, najja nakwata kakande najja nayimirira ku kituuti kye abuulire. So kiba kitegeeza nti Dr. Joseph Sirwadda okkiriziganyizza wamu ne kakande nti kyagenda okwogera nekyagenda okukola kigenda gasa ekkanisa. Nolwekyo kyova omuwadde omuzindaalo, nolwekyo you have recommended him. Byonna byagenda okwogera weewaawo era amiina. This is what I mean. Robert, tosobola kuŋŋamba nti Dr. Paul White yava mu America n'ajja wano e Uganda ne mutegeka olukuŋŋaana billions and billions of money, mwalimu n'ekisaawe ekinene ekiwazimba, n'oyita abantu, kwaya ne zijja, security, then n'amaana avaawo n'otamanya nti alina connection ne Alpha Lukawu. Alpha Lukawu kati musambwa gwe demoni yeetuukira emagombe yennyini. If I can bring the obujulizi all over everywhere, ne teaching ze someone ze zaakola, I can. Neno omanya, tosa kungamba nti omuntu oyo tomumanyi. Nze kakyere waabwe, mandaazi waabwe, nyinza ndi okubanga mumanyi Alpha Lukawu, gwe nga tomumanyi. Era Paul White n'atuuka ogenda oyimirira ku kituuti kya Lukawu, ne bamwaniriza, ne bakola emikolo gye baakoze, ne bakuba mu ngalo. Robert muzeeyi, no, toyinza kuŋŋamba nti tomumanyi, toyinza kuŋŋamba. Era omuweereza yenna, kale tugambe nti yagenzeyo ku kituuti kya Alpha Lukawu ne connection ye, relationship yabo ogimanyi, toyinza kuŋŋamba. At least okomawo ku kituuti n'obaga bannange, njagala kubategeeza twayita omuweereza wano, naye omuweereza nagenza okukizuula akolagana n'abalabe b'ekkanisa. Ekituufu twenenye, Mukama tusaasire. At least osobola okikola n'omenya no breakinga bye yayogedde ku kituuti n'oyamba abantu. Sikiriza nkoma mu kitundu ekyokubiri. Ovaawo.
omutume wa Kristo yayogerera ebigambo bino mu Timoseewo ekyokubiri 2 n'agamba nti era bwe wawuliranga gye ndi mu bajulirwa abangi ebyo biteresenga abantu abeesigwa. Era bye wawuliranga gye ndi mu bajulirwa abangi ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza n'abalala. And the things that thou hast heard of me among many witnesses. Mutume wa Kristo ayogera eri Timoseewo mutabani we gwe yayola mu njiri amugamba nti ebintu bye wawulira gye ndi mu bajulirwa abangi. So kitegeeza nti abantu baali bangi. There are many witnesses. This is what I'm talking about. Nti Paula White wayimirira ku kituuti kyo ekya Miracle Center aba ayimiridde in the midst of witnesses. Witnesses. Akati abo witnesses abo era bw'agenda ku kituuti kya Alpha Lukau guli omusambwa demoni egendera ddala emagombe n'ejjayo message n'egyeyita ku kituuti era balina ebintu bye baakoze. Kakati bw'ava eno ku Miracle Center n'agenda ayimirira leero wa Alpha Lukau oba n'ava ewa Alpha Lukau n'ajja ku Miracle Center n'ayimirira in the midst of witness. So kitegeeza ki nti abali eno wa Miracle Center bagenda ku subscribing eri ewa Alpha Lukau kubanga Paula White bamulabye wa Mzee Robert. So kitegeeza ki nti endiga za Miracle Center zonna ezisubscribing ku Miracle Center mu nsi yonna zigenda za subscribing ewa Alpha Lukau. Lwaki? Kubanga twalabeyo Paula White ate Paula White yali ku kituuti kya Miracle Center. So kitegeeza Alpha Lukau musajja wa Katonda. Era olwaleero nkireke ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza n'abalala. Fena. Now, obudde bunziruseeko. Obudde bunziruseeko. Bafilipi 2 soke tudduke ku Bafilipi 2 n'olunyiri lwange wano. Bafilipi 2:19 tugenda komawo wali maaso mu Timoseewo. Tugenda komawo oba twalirumaliriza tulumalirize tusoke tukomewo eno. Kale tusoke tulumalirize. Era bye wawuliranga gye ndi mu bajulirwa abangi ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza n'abalala. Olwokusatu lugamba bonaaboneranga wamu nange ng'omulwanyi omulungi owa Kristo. Bye wawulira gye ndi mu bajulirwa abangi the same commit without faithful men. Era ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza n'abalala. So kitegeeza ki nti Timoseewo agenda kubuulira ebintu bye yawulira okuva eri omutume Pawulo mu lufuliro lw'abajulirwa abangi byagenda okubuulira abalala. So kitegeeza ki nti Dr. Paul White bwe yeemirira ku kituuti kya Miracle Center mu lufulube lw'abajulirwa abangi abali batudde awo abeetooloddewo awo era bw'ati wagenda obikwata era agenda abitwale ku kituuti kya Alpha Lukau oba byajje ku kituuti kya Alpha Lukau abireete eno ku kituuti kya Miracle Center. Ekyo omutume Pawulo kyagezaako okunnyonnyola. So naye amaliriza akugamba nti abantu abeesigwa ebyo biteresenga abantu abeesigwa
So kitegeeza kinti wakati awo tewali bwesigwa mu ministry eri mu kukolebwa. Why? Kubanga muli mu kusharinga ebintu n'abantu abatali beesigwa. Muli mu mulimu guno gwe tuli mu kukola. So kitegeeza kinti that is wrong recommendation. Nti ogenda kumaliriza abaana batomedde, ogenda kumaliriza ekkanisa etomedde. Anti Kasita Robert Kayanja oli alina amafuta, oli alina ekkanisa ennene, oli atambuza abalema. Kasita musajja wa Katonda alina amaanyi. That's enough. Kimala omuntu okugwa. Kikimala. Nkidemu. Kikimala. Kikimala. Bafilipi 2. Ade no jone jalo kusoma wano. Bafilipi 2:19. Malirize. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy shortly unto you. Somera Uganda loka. Naye nsuubira mu Mukama waffe Yesu okubatumira amangu Timoseewo. Nange ndyoke nguma omwoyo bwe ndimala okutegeera ebifa gye muli. Nange nsuubira mu Mukama waffe Yesu okubatumira amangu Timoseewo. Lwaki? Kubanga Timoseewo amuwako recommendation. Nsuubira mangu okubatumira omuntu mu Mukama waffe. Naye nsuubira mu Mukama waffe. Lwaki ayogera bw'atyo? Nti mu Mukama waffe. Kubanga Timoseewo omulimu gwagenda okukola, agenda kukola mulimu gwa Mukama waffe, gwa bwakabaka bwa Katonda. Naye nsuubira mu Mukama waffe Yesu okubatumira amangu Timoseewo. Nange ndyoke nguma omwoyo. Lwaki nguma omwoyo? Kubanga Timoseewo mwesiga. Byagenda okwogera byonna bigenda kuba yabiwulira gye ndi mu lujulirwa lw'abantu abangi abaali baliwo. Abalaba nga ndi mu kubuulira era ne balaba nga Timoseewo naye abuulira. N'olwekyo bagenda kubeera contented nga nange bwe ndi contented nti Timoseewo ayogedde. Twamulaba ne Pawulo. Kasita yali ne Pawulo. Pawulo yalaba ku Yesu. Pawulo yali ne Yesu mu mwoyo. Pawulo yasooka n'alwanisa ekkanisa, kati n'akyuka. Oyo Pawulo mutume. Oyo Pawulo yagoba emizimu n'atambuza abalema n'azuukiza n'abafu. Kakati wabanga asindise Timoseewo, tutule tuwulirize. That's why omutume wa Kristo eri mu Timoseewo abadde akutegeeza nti biitaderesebwa abantu abeesigwa. Why? Kubanga kasita byogerere wantu ewakyamu kiwedde. Timoseewo kasita tumusindike wantu ewakyamu n'ayimirira ku kituuti ekikyamu, abantu abali eno abagoberera Pawulo bagenda kugamba nti kasita Timoseewo yali ne Pawulo. So kitegeeza Pawulo naye akonye. Kitegeeza kituufu wamma Timoseewo gyagenze eyo watuufu. Jakuwulira. Kugambye ekituuti kiri awo mu kibuga awo. Bakutte. Mukama waakyo kasita yavaawo. Mukama waakyo kasita yavaawo. Bakutte buli musota bagutadde ku kituuti. Buli musota bagutadde ku kituuti. Bagutadde ku kituuti. Kati ne bw'oyimirira n'ogamba nti ogwo musota gwe mukyamu, bagenda kugamba toyagaliza, olina obujja. Ne ku muntu alina emyaka 7 nange omuntu alina emyaka 35, mpulira nti obujja ku muntu alina emyaka 8, 6, 7. Naye nsuubira mu Mukama waffe Yesu okubatumira amangu Timoseewo, nange ndyoke nguma omwoyo bwe ndimala okutegeera ebifa gye muli. So kitegeeza kinti Timoseewo agenda kujja ategeera ebifa gye bali abiddize omutume wa Kristo nti waayi ntuuse eno nange kiri bwe kiti, embeera eri bweti. Kale kubanga sirina, Bafilipi 2:2 agamba kubanga sirina muntu mulala alina emmeeme eyenkana ng'eyoyo
sirina muntu, a like-minded person. I don't have any like-minded man like Timothy. Nga Timothy sirina, kubanga sirina muntu ba Filipi 2:2, kubanga sirina muntu mulala alina emmeeme eyenkana ng'eyoyo aligenderera ebyammwe mu mazima. Aligenderera ebyammwe mu mazima. Sirina muntu mulala. So kitegeeza kinti personally omutume Pawulo alikomendinga Timothy, gyamusindika ti eyo Timothy yajogendayo. Mwesiga, tambule naye, mwana wange, alidde omuzingo gwange, ampeereza mumanyi, genda eyo. Yajja okusobola okukola kye nnina okubanga neetaaga. Alikomendinga. Abiri mu lugamba, kubanga abo bonna beenoonyeza byabwe ku bwabwe, si bya Yesu Kristo. Kyava gamba olwabiri mu bitugendako waggulu awo, naye ekimutegeezesa mukimanyi. Naye ekimutegeezesa mukimanyi. Ngalinga bagamba nti mumanyi lwaki mbagamba ku Timothy nti ye muntu asaanidde, mukimanyi lwaki. Nga yaweereza nga wamu nange olw'enjiri ng'omwana eri kitaawe. Yaweereza gye ndi enjiri ng'omwana eri kitaawe. 23 n'agamba kale oyo nsuubira okumutuma amangu, kyokka bwe ndimala okulaba ebifa gye ndi. Now, olunyiriri olwabiri mu lumu ba Filipi 2:21 tumalirize tulidde olulala. Kubanga bo bonna beenoonyeza byabwe ku bwabwe, si bya Yesu Kristo. Bali bonna sibatumye, bali bonna sibalagidde. Ntumye ono ye Timothy. Lwaki? Kubanga bali banoonya byabwe. Bali banoonya byabwe, si bya Yesu Kristo. Kasita osoma Bayibuli n'olaba context eno eya Yesu Kristo, si bya Yesu Kristo, ng'omanya ayogera ku ministry. Ng'omanya ayogera ku ministry, tayogera ku personality ya muntu nga Kristo. No, ayogera ku ministry generally. Tayogera ku personality ya Kristo ng'omuntu, naye ayogera ku ministry. Kama ibazibwe nnyo abampuliriza. Agamba bali banoonyeza byabwe. Tulina abantu abali mu kunoonya ebyabwe. Tunoonya ki? Tunoonya batwogereko nti ffe abakyasinze okubeera n'ekkanisa ennene mu Uganda. Banoonya byabwe. Tunoonya twogereko nti ffe abakyasinze okukola enkuŋŋaana ennene ezituuza ababuulizi abava mu mawanga abakyasinze okubeera n'amannya. Kubanga banoonya byabwe, ekitiibwa kya Katonda tekigenda kubeerawo. Mbabuulira. So singa kale twayagala tulage nti tulina Katonda omulamu, twali kuta enkuŋŋaana ezo ne tutaziteeka mu Miracle Center, kiyitibwa nti kiyitibwa crusade, kale tugitwale e Karamoja, kale twale crusade eggulu, kale tugende mu kisaawe kyeri Erukaya, wali mu gundi bayitawo batyawo, wali ekisaawe kiri awo kinene nnyo, mulimu omusenyu mungi munakinzijukiza. Awo tuteeke awo kale tugende Kacheeka Stadium, kajja tuteeka olukuŋŋaana, kale tugende eri abasamize gye basinga okubeera, tuteeke olukuŋŋaana, tuyite Katonda omuliro gukke, mizimu give ku bantu, bantu basumululwe, balwadde bawone, bantu balokoke, tusimbeyo ekkanisa. Tusimbeyo ekkanisa. Awo kitiibwa kya Katonda kirabika. Pawulo kyava ayogera n'agamba nti kubanga abo bo beenoonyeza byabwe ku bwabwe, si bya Mukama waffe Yesu. Azini si bya buweereza, banoonya byabwe, bitiibwa byabwe,
kubanga tosobola kukola crusade ate n'ogikola munda mu kkanisa ate abantu abalize okutulamu bonna nga balokole oba otegeeza ki ate ne muyita abantu ab'okusabira ate ne muyita balokole bennyini ate nga bazze okusabira abamu balina zikaadi kubanga abasizza okusabirwa abasinga bonna bakwatibwako bonna nga bali ku front page balina zikaadi. Mukwano gwange omwali Zimbabwe yali annyumiza ekyali e Zimbabwe crusade gye baatwala e Zimbabwe oli omuweereza ali e Zimbabwe natya n'okutya. So if this is the campaign egenda mu maaso Benin okutambula mu mawanga ga Africa nga that is the campaign, something is wrong. Twagala tuddemu tuwulire ku bintu biri bye mwakolanga si bino. Nze ndowoozaamu nga maliriza tigwe guno aba kiseera kituuse museetinga omulembe omulala azin mutandika okuteekateeka omulembe omulala ba Dr. Sirwadda Abakiganda ba Musumba Senyonga ba Bishop baani you know Imelda Namutebikula ndowooza nti this is the time mutandika okuseetinga omulembe omulala oba mu baana bammwe oba mu baweereza bemulina mu kkanisa mutandika okuseetinga omulembe omulala. Otherwise singa tutambula tuti apiti. Nze nekola simbagala nnyo ndidde olunaku lulala. Timose mtume wa Kristo ngeri gyali commendinga mu Timose kubanga sina muntu mulala alina emmeeme yenkanankana ng'eyoyo aligenderera ebyange ebyammwe mu mazima. Filipi 2:2 sina muntu mulala. So kitegeeza kinti ekituuti kyalina akibuubira. Saagala muntu yenna agenda kwetika message yange ono yeka kubanga gwe mmanyi alina omutima omuteefu kubanga message yange eri so powerful and technical. Ono yeka tamalaga tekitegeeza nti talina balala abalina naye tamalaga kubanga alinayo ne batito naye tamalaga. So ffe tumalaga gateeka buli muntu ku kituuti tumalaga. Bafilipi 2:19 naye nsuubira mu Mukama waffe Yesu okubatumira amangu Timoseewo nange ndyoke nguma omwoyo bwe ndimala okutegeera ebifa gye muli. Mbatumira Timoseewo. I recommend Timoseewo. When you see Timoseewo muba mulabye nze. Bwe muba mumulabye n'emmeme yange beeteredde kubanga oyo muwesiga. Kakati bwe tulaba Dr. Paul White tuba tutegeererawo nti Pastor Robert Kayanja amwesize ate bwamala n'avaawo amwesize okay ate bwamala n'avaawo n'agenda ku kyoto ky'omusambwa ku kyoto kya nabbi w'obulimba eyeetuukira Magombe. Kiba kitegeeza ki? Era omwesize kiba kitegeeza ki nti omuntu asubscribing ewa Robert Kayanja butereevu agenda ku subscribing ewa Alpha Lukawo oli nabbi w'obulimba. Simitana nabbi wa bulimba kubanga asukkawo oli musambwa. Mulaba Jumba emisamba gye bawaaniriza gwe guli kubanga guguli eri gwetuukira. Kati kanisa bali bakuba mu ngalo haleluya Musumba Kayanja atwetedde a woman of God from America. Nkomyawo ebyange onyiize nyiiga tebinkwatako. Ani subscribe yagala kwani following tebinkwatako. Sikuyitanga nti jangu subscribing o following kubanga n'ekirala YouTube sigiryako ssente tekuli kalango kayitako tekalibeera nako mbukayiteko ndiyako ssente
obalaba ku YouTube, ku Facebook, mu comments nga ngenda kufa following page eno era ngenda jani following olujja simanyi nti ekisajja kino kisiru kubanga oyogedde bye batayagala era ngenda kati bwogenda nenkola ntya nenjiika amalusu nenvaamu omusaayi mu nnyindo abe wange ne balekerawo okulya obunsala gwange ne gugaana okujja ku akawunti oba ebyenfuna byange ne bikendeera oba maama nenuma omutwe kale nendwala kale nenkaaba kubanga ogenzi gwatali mukyala wange nti awondekedde abaana nti nkaaba enfewo agenza abaana bange bagenda sigala nani gwe simanyi nakumanya gwe simanyi nti ndisisinkana n'okusinkana just numbers enkeera ku majanga ka internet kage bagenda kasalako fibers bazikutule masimu gagweyo nga tukyalina we tu accessingira bulamu bwa internet nzire okunondekane naawe mbunkaabe kubanga okoze yani follow mbadde inako abantu omutwalo gumu kati basigadde kanaana mbuwowe kati nfe ndaba abantu yo nga account za TikTok bazibaninze olina akuba omulanga nayagala n'olwala kubanga lwaki kubanga kwabadaalya kati nze sirya ku internet ne bw'oba okola ne subscribe tekigenda kunnuma nfaaki abankumire mukama bwemumanya amazima gakufulowa eddembe nomulokole manya ekyokukola mu biro bino byetulimu abankumire mukama ate era sinza kugana kubebaza mikono gyaffe mu ate betutambudde nabo kuviira ddala eri mabega nga peegi yaffe ya YouTube eri bantu 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7, 8, 9, 1,000, 10,000, 2,000, 3, 4, 1,6, 7. Twagala okwebaza Katonda kulwamu ate era tetuyinza gana da kubebaza tubebaza mwebale kutusupportinga Facebook nama mwebale kutwagala wadde tetubayita ne mubeerawo ne twogera bye mutagala era ne muwuliriza mwebale kama kibapalira omukisa kusabidde kama akunyweze kama atambule naawe sikugambye katola bagenda ogamba kati agambye kayanja nabbi wa bulimba manyi mutandika okutema ebigambo lwaki kubanga temuwuliriza kama akunjagalire weraba